esonza akasente kaabwe ne bakateeka omwo n'ebimuli ne keeki bo be baliwa mudde neeri tubala bakwano bange ab'oku kibuga ne ku kyalo ki minyinya kyusukkawo minyinya kiri mu Uganda kaffe jangu eno minyinya kiri mu Uganda tuwuliranga nkotama just njagala kimanya mbadde sikimanyi most beautiful woman in Uganda. In Minyinya? And in some parts of the Atalanta. Ono mama na akantu kombulako kano kanemo okutegeera. Akadali. Ndo buli muntu Dogoli. Ate nno feri. Mwana mulina buzibu ki? Dogoli ab'eminyinya. Awo tetuvaawo. Naye kakati saawa nze ndabye mwenna abali wano. Saawa za kuzza abaana ku ssomero, saawa za kukola ki muli mu kugira ssente zino. These are the rich aunties. Okitegeera? Bino babikola. Weka tugambe nti no saawa zino obeera otya nga tozangayo school fees nga teziggwangayo. Mukwano olaba basobodde okuleeta ezo. Kitegeeza school fees zaggwayo ate n'enkya bakomawo. Naye nga ky'abakyala bokka abasajja baliwa. Eriyo omusajja yavudde Minyinya. Okakasa. Oba bwe batuuka eno mubafuula bakyala. Minyinya twava bakyala. Kisangibwawo omuntu alina Masaka. Nalyo sajja lya Ssaabasajja. Buddu. Obulungi ennyo. Sajja lya Ssaabasajja ery'e Okwatwa Buddu Masaka. Omwana anaaba atyo. bw'otuuka mu sitenseni Masaka noddawa. Okwata ery'e Bwala. Olaba ne bw'ogenda ku Google ogenda kisanga. Bulungi nnyo. Olwo olinnya lyato Mary ki? Twakola ssente ate tuteeka obunnyonnyola. Okwennyonnyola. Kakati zino tuzitwalawo ensimbi. Essente zaffe. Yes. Nze zange bazimpe. We are sponsoring her trip to Greece.